Kale gwatala ku mukuto gwa Dialyscope twagala nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira ggwanga Uganda ate n'emitala amayanja mwebale kubanga ate mutugoba ekitundu kyaffe kisooka eky'olunaku olwaleero lwa 6 nakusomezi 9 omwezi gwa 8 2025 gwe mwaka. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi kitibwa n'amatendo bibyo yagofugeera otulungamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina. Mabuzeko. Baramusiza kumena abeekumira ku Still Hope mwenga mwasalawo okutugoberera kuva yonna gye tutandikira mukola ky'amaanyi nnyo abagenze mu over-19 bakulisayo mu linnya lya Yesu. Amina. Kakati jjo Pastor Wilson Bugembe yabadde n'ekivvulu yabadde ne concert simanyi yabadde yaki bagise 20 years of simanyi biki ministry myaka 2 mu buweereza yabadde ajaguza ayoge si byangu abamu mwaka gumu obuweereza babugaddewo so bwanga akyayimiridde tatwongere omusabira ayongere okuba nga ayimirira kituufu naye nga bulijjo tumumanyi buli wakola ekivvulu ayina mukwano gwe gw'ayita naye anabadewe buya goyita naye ayina tamuva ku kiddo benjogera enaku zino tamuva ku butaano ku lusegere wano amubeera wano kinya na mpindi tasobola kukola mukolo gwonna n'atabaawo aye nakuyo oguwedde bombi baaliwo Pastor Bugingo yaliwo wadde olwavayo ate yakubooli nebyononeka aye nekuna yakoze eki yamunywanyi we yamuyise era yamuyimbidde akayimba aka happy birthday era n'amugamba twagala ofuneyo omukyala yamubye nanti kuva mu nteekateeka ngera amugamba kimu ekyo beekuba onamusabira abaana badona buli omu abaana kale gwoba omukazi yagenda oli ku ki byonna oba lwaki towasa byonna birya baga Bugingo amukolera amugamba 20 years but we want omukyala twagala mukyala kale soko batereyo Pastor Bugingo eddala yani Alozias Bugingo n'eddala eryokusatu lw'oliyita Nyonzima abaye Nyonzima kale bamuwe tusobola okwanga kiteyongerayo eddalo liwampisamu eggaali nakusonyiye kati happy birthday bane Bugembe tumuyimbiremu happy birthday to happy birthday to you happy birthday dear pastor kakati tukubanja omukyala eyanziza zaayo mu biiti y'engoma eŋŋanda eyanziza tuli mu kiiki mukyeno waliyo Katonda Katikkiro Kankolopere omusajja ono yampisangamu eggaali n'alyoka anfuula naye ennaku zino yanerere ndowooza yazuukuka Masaka bakubira olugambo tibakukuba naye ebyaddala Musumba weebala ebirungi byonkoledde n'oluganda lwaffe lwonna lwazeewo kati nkubanjayo Jesi obeeyo kyumpayo ove wano nsinga kozesa momo kasita enamba yongimanyi nja kuweereza ku momo gwe wagambye MTN ekulange kati kankozese momo bale nteeseza bubi MTN ebeewo ngenda kozesa momo you are trying yourself oli kwekaza naye ng'amazima wandibadde obaako kyompaayo nsaaga Musumba neyanziza Musumba Bugingo mbeereddewo nnyo museeno mumunneebalize nkwagala nnyo Musumba wange thank you my pastor nsaba mukubireko pastor wange mu ngalo yabadde Pastor Bugingo Alozias ng'amukolobezaamu akayimba awo naye era akomekereza amukonyemu omusumaali ebyabewe bityo bemanyi tebiggwa alina obuwala n'abwabwe kati twade tuli awo
Nezireeta. Neziyimbula. Katonda wange nezireeta Namutebi. Yatuuse. Ati ye Namutebi. Ye Namutebi. Erinnya lirina amafiina lya business. Ino business name. Nayingira wo. N'atuuka. Nga bulijjo. Yesu wa bigambo. Amukuba mu fimbi. Bamwita Nantago buuminga emmere ya muceere ku lumbe. Ndekuba erigenda mu fumbiro. Esololira. Tesobola kuyitikako etyo. Kuno bando. Luli bwali lupapula. Kati aleese bando azongera okulumya abayaaye embu. Bibalumire ddala. Bibalumire ddala mwabogera. Yane bujinga yangaye akali bamafino mpale ne bagenda buvumanze. Naye tebaye Yesu akusinga amaanyi. N'amwazi bando awo. Pulira. Abantu ne beebuuza omukulu kiki sente ezo nga zimuwoomera kiki ennyo abali tebasobola kutambulira wamu okuleka nga bakoze eki nga basizza kimu soka obalima mafiina nga mu maaso lw'omusimbi abamuwe ale bugembe waffe tumwongere essaala Mangambira Iva anambire Dokita Bosanti yaddako wano nina akayimba enjagala muyimbire Nesonga olunaku olw'enjira bamaama fiina ng'alokosa yimirirawo nkubuulire omanye abantu bamuma tebakuba amakulu mabega maama fiina kunyomeza emboozi mwanawanya omanye gwe omanye lubaale omanye Yesu Kristo oyo omusajja yanzisinkana nanzija kundondeeza nziddu nasula mu bubi nabeera mu biro eby'enderemere maama fiina nkusabira olumu olina okulokoka nakubidde maama fiina simu ne mugamba maama fiina jangu mu kivulu abantu banvuma lwaki nkwagala nnyo sinza kwagala Yesu ye yatuma yaŋŋamba nkubuulire luba lumudduke okkirize Yesu y'anaakulokola obulamu bwe Yesu yakufiirira omutima gw'omulungi maama fiina otaabe na Yesu talererera omuliro kenkuwanye maama fiina mpayo ku sente kuwanye n'omuntu agenda kunyongera nyongerayo ku sente nyongerayo ku sente waliwo kale naye leero taluddeewo nnyo luli mpola so yoyo Namutebi ddala ndyerabidde nga bulijjo mukwano gwe ng'amuwaayo kasente ate ne bongera okwebuuza kaki akali emabega kaki kaabala omusibi nga guyitiridde muyitirivu olaba Nuupu ng'etandisa okuwaayo enyalo mu ssente weeraliikiriza naye yibanga amugulirira kakati abantu beebuuza zino ssente wasitamanyi ne gye ziva bulungi singa azikuwanga tomanyi naye omanyi bulungi oli kyakola kituufu nnyo ekyo nti abantu ayagala okugera akusiranya munne ng'agenda ayagala kino ng'agenda ssente zakola ki ziyekwatira ye omu byamusobera naye oli agamba anti kwagala Katonda agamba tukole ki twagale buli omu tolina kugoba muntu yenna love your neighbors you love yourself n'oba olina kigwe omusamize muyite gambe kakati gwe abafumba ku mukolo gwe abakulira abafumbe mukitegeere so bye byabadde mu konsati eyo abafiina ye baye yeekoledde amawulire akalango n'akakuba yakakubye awulire kabanga kalango abakawedde aye nti mubawaayo ssente okutegeka ekivulu namukubira dda nawulire aga nti namukubira namukubira bannaayo ate oyo alinga mwana we
Mtabanyi kati. Yagambye Uganda alina abasumba be babiri. Jingo ne Bugembe. Baruganda. Era bibo biwabadde buwalabi. Nabalabe munnange. N'agamba obufumo bwa Bujingo. Awo bwe nyiri. Bwe nyiri. Atalinze bwa Bugembe. Akwane mukama notali abinusu. Osakusirwalira kwa akyabiganye. Waliwo ekikyakutta obudda. Waliwo ekikyalemye. Naye sabe kijja kola ki? Kijja kuta. Kijja buta. Ekibuzo kisigala eri ggwe. Kituufu. Bugembe kyakola kituufu ayongera omumeketa. Oba nedda. Andi byandika bigamba alikwata obugagga. Obwababi. N'abukuwa. Mwekiri. Ye mwennyini. Naye gwe ng'okubira n'amasemu ate concert. Oli kujja. Wanaye. Esibite yabitegeera. Nkugambye. Abo yabewunzikira. Abo ababiri. Yafuga naawe. Kati ku mbaga ya nakikola ati atajivujjirira ennyo. Mbaga ya? Ya Musumba. Musumba Bugembe. Ajazira buyizibwa tise. Eriwa. Olaba just ku kivulu akola bw'atyo. Kati ate olw'embaga. Eriwa. Mukyaka yajja okubuulirira omuwala. Obufumbo bunyweza wooti. Abo Bugembe abatuuse okulya omudagala. Bakayita kanyo kawuli. Mateeka kubanga oli talina ssaala ye wekiri wa mudagala. Bugembe abatuuse okulya omudagala. Sebo. Era wagikola mu bantu b'otasobola kusubwa kulaba ku mukolo ye Mama Fiina. Onambeemu. Oli munywanyi nnyo. Babooya banywa mu kimu. Okitegeera. Wano ku kiddo. Ku butaano awo. Ku butaano era ng'oyagala owulira Mama Fiina ng'akulumba. Ogera ku ki? Ku Bugembe. Kwateko omuwulire. Era nga omwana mwe mwamumboola. Mwana yajja ewange n'engira ne tubako bye tubyo oba kati mututumufu. Nawe akatamyako nenga ne Mukama Katonda. Kiki kino? Naye mwenna abagenze bayogeyoge mukuliko eyo. Ogenda mwagenze ne mwagira Oluganda. Kituufu kirungi nnyo. Lwakuba ekyo kye kikyalumya abantu omuki. Agamba naye Bugembe alikolako concert Mama Fiina n'atajja. Nga kitadde wabweru w'eggwanga. Mama Fiina talina ssente zigenda bweru w'eggwanga. Naye mulumbayo. Olinawo. Ate nga Mama Fiina mwava alina. Ayiriza z'amaaza mu Mansira atyo. N'ogitegeka London alina. Okitegeera. Kati bali ba munda nnyo. Simanyi sitaani we batulira ku mmeeza. Yatugambye Mama Fiina sitaani naye okusinziira ku mirimu gy'akola ne Bugembe gy'akola ebikwatagana. Anti yatugamba ye Musumba akyasinze okuba simple. Ayiwa. Musumba Bugembe. Ye ali simple. Ate kaakati ekipusi okugonda omukeera kitegeeza girinnyako. Ekuluma. Pusi noji muganda wange jayo enjala. Yabulabe nnyo. So okwagala olina okwagala naye tugeze kulanama n'akola ekivulu gwe pasita n'oteekamu ssente anti tulina okwagala. Nogera n'omufuwa ssente n'omusabira n'omukisa ez'endiga ezireeta ati mbu tulina okwagala. Kuno okwagala olina oteekamu amagezi ag'Obwakatonda. Abantu tubaagala balina okujja mu ki? Balina okujja mu kyaki mababwe. Katonda abaagala. Katonda tewali muntu gw'akyawa. Baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kati Sitaani yakola ng'amagezi gaabwe yagakyusa. So abantu bwe bato we bajja mu kyaki sinta ate olina omuwa saavisi. Nditutwale mu maaso. Wabeera eri sebayogera mbu wama omugezaako wano ne bigaana mujje. Ate mujje nze mbakanike. Ffenna Katonda ali omu. Era nga mulaba wano nze naye Katonda mmumanyi. Nemugamba ate ekyo kipya. Emizimu Yesu gye yagoba emyaka 2000 emabega gyamugamba gitya.
tukumanyi wa the son of God nakasera kafete kanatuuka hey Setaani Yesu amumanyi bulungi nnyo n'amaanyi nnyo ya amutiira ddala kale ogamba mbusimanyize Katonda mumanyi tewaliwo kipyawo twali kipyawo naye tulimanya amazima gali tufuula ki ab'eddembe ekizikiza n'ekitangaala tezo atuula wamu kituufu nnyo ne biteesa nze nkwadde example musamizi we wammwe n'akola omukolo yatwala ssente n'oguteekamu ati tulina okwagala ne Katonda affe w'amaanyi nwenzimu tewajja kibeerawo kintu gwe mukeme amaanyi ge sigakujaajabya gatyo galiwo okukola bye galina okukola kituufu gwe tosirwala n'olowooza bw'agenda beerawo awo akusuubira mu buli kyokola kyonna olina okubeera n'omwoyo w'amagezi okitegedde kagwe tukwala kulinya mumuliro mutegunjote tegujja kunjote anti yagamba niwe tunatuyita mu muliro alogwe n'olowooza mwe yali agamba guno mugenda kwokya bakwale mu ddwaliro bekigere bakitemako akitemeko ate bebasiramu bebagamba nti anti haya bagamba ne munanywa ng'ekitta kakati buwo obunywe okiwulire yagamba niwe tunakinywa n'okintega nga simanyi asobola okunkuuma awo wali amaanyi awo naye akali gweoli bukola ndaba ate mbunywe ndi musiru yakungandika ekyenzungu nina etwala eri Katonda affe si wakujaajabya atuleke mu bulesi ayina ebyokukola naawe kituufu nnyo tabeera mu buno mbumboozi za street batukuba emboozi no mbate tugezese ndinyamulira nti yagamba nti byebyo sitaani byagamba Yesu aliragiriza bamalayika kituufu kati lwaki Yesu yabigaana yagamba tukamanga Mukama Katonda wo emabega w'eddoboozi lya sitaani yali alimuteeka mu butego bwene singa yabukanaagwa Mukama yali amukamyebuuka singa Mukama yamugamba awo wali badde tewali buzibu bwekiri naye ate ono amugamba kyamugamba kituufu naye ate amugamba mukyamu okitegedde kati kiringa mwabavuga emmotoka okukuba okwo kulira kubako aba traffic katugeze n'osanga omuntu nga talina wadde ekiraga nti wa traffic ng'ate omanyi onagonda amateeka ga traffic wa traffic omusanga mukuba n'agamba oluguudo olugale kwate wekiri okwata naye tugeze osanze Yakobo munno omulyayi w'okukyalo n'agamba kwata eyo omanya alina bayataddeyo ekyo kyo kiba kituufu otabeeyo nyana kutomerera bwereere oyagala kunziba nga ndaba kati kyekyo nkitegeera osobola ate genda ku magezi ga sitaani ng'ali kugamba ntikola bwoti ajja kugamba abikugambye nti nedda agwamanyi lugwemu ekitu kyonna kyeweesulamu nga gwe you have to carry your own cross olina okutwala omusalaba gwo ezo likapashoni zonna zizo azigumire gwolina ozigumira ye tobimubuulira ebyo kituufu so kati kyekyo osobola kumanya nti kakati ono waati naye ayongera kundeetera okusooka oyinza okuba nga wadde tomanyi kale ate wootega